olongomanya bibitufu byebyo Rax Venom kuntiko. Yeah, thank you bro. Jukira kembya kenjambadde olombi mazze wali wonna public speaking kiri official kadi kiri professional. Yes man. Bichika tubyosinga bawe musabalala. Aleka bawe musabalala jukira babiyiga buyizi natenze kimbadde munda ate nenkyongeramu ekitabo Ronnie Genius nawe exclusive mbagambe eki. Yes man. 18 Teri agambayo. Teri agambayo. Thank you so much. Sobola okukola kesi, sobola okukola ekintu kyonna, tumwebaziza nnyo. Mukama amutuweera omukisa, tumwebaza n'olunaku olw'olwaleero lwa birthday ye. Mukama agulumizibwe, tusiimye nnyo ssebo, webale kutubeererawo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Sebo. To you. Happy birthday, Papa. Thank you so much. Webale nnyo. Basebo ne banyabo musikirize. Ne okwogeza omulala. Akanyumero kano tukajjewo mangu. Basebo ne banyabo tukyagenda maaso. Twayogedde nti abamu ku babadde influential okuteekateeka entegeko eno be ba Rotary. Era Rotary Club of Kitante. Era nekola emphasis. I can find these at skills if I want to buy. No problem, you'll come. Can take it customized. No, I call her cakes. Well done. But it's still basala wine. I take You're welcome. This is your brand. Hey, you know what a brand is. They also make pasta. What is it? This is oil. Like this a handmade. I call that is because that is on my graduation ya face kino kirabe makona kubanga kitandika kikuze nti sawa zino tugaba bugabina certificate naye omanyi certificate za Directorate of Industrial Training internationally certified so kitegeeza mwana nga Zahara Tota asomye oba DJ certificate ye recognized ne wagende Canada batekayo test ISO number ne balaba nti actually tendekero erili certified ya mukolachi ya training so mukama mulungi nti opportunity tezefo bantu bafa aba uptown era abantu bafa aba downtown eruto bafunye certificate ye zito wabweti yes ekirowozo kyatandika mutya okuba nti nno mugamba ekiroko kubana skills so kimanyi tubadde nga tuli mu ndongo papopati tubayita tugende wa 40 poto wakinja tubikoze naye makona omwana ajja mu ndongo nalaba abayimbi kamiliyoni ani naddayo ewaka ng'enjala emuluma enkera nagamba blood siina mulimu nfuniraayo omulimu ng'ate nze siri gavumenti mbuno nina ssente ngenda kujjamu naye ne ŋŋamba omanyi kankuyigirize ekisobola okuvaamu ki akasente omukyala ali awo akola liquid soap amutwalo asobola okukola liquid soap wa bukadde bubi bwesitasobola kukwata lumu nekola ki nemuwa nawalera omwana we naye neebezaawo mu mbeera so abaana affe abali mu ghetto n'abalala abali ebweru eyo beetaaga ja skills zino ez'enjawulo okuweezaawo obulamu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oliotie Shamimu wange. Alhamdulillah mukama kyakumye. Bako bisomoza bingi banakampala bangati bali mu kukaaba. Ne banna Uganda n'olwekyo babeera bakaaba nange mbankaaba kubanga bifuna bitunyigira wamu. Okay. Twogere ku ssomo eriri wano n'okugraduatinga. Wamanya ddi Douglas Lwanga? Douglas Lwanga maze manga mumanyi naye okusingira ddala bwe yali amaze okutandika Purple Skills Clinic Foundation naddala mu kiseera nga amaze okufuuka omubaka nalaba engeri gy'atambuzaamu ensonga ya Purple Skills ku offices era n'agezaako okuba nti yali agala okulikinga nti bakulembeze ab'enjawulo kyova olaba nti bwe yampise ku lunaku olwaliro nagamba Shamimu musakubeerewo nga tutikira abantu nabadde siyinza kusigalayo kubanga omulamu wa Purple Skills Foundation kweri w'amaanyi nnyo obw'okugunjula abavubuka okubasomesa skills ze bakwatako n'emikono gyabwe tuli basanyufu nnyo olw'enteekateeka eno ya Purple Skills olw'ekubanga nti Douglas Lwanga ne bataddewo enkola eyokulaba nti omuvubuka atalina mulimu asobola okuyiga okukola ebintu ebintu ebikwatagana ku digital training industrial creative arts ebyo byonna okugaba abavubuka basobola okwetandikira emirimu ate ndi musanyufu nnyo nti bwe yazze lekamwokya ensonga eyo naye yagitutenga kikulu ate nga kamwokya emu ku kitundu ekiri mu constituency yange nolwekyo tuli basanyufu nnyo tuli basanyufu ddala. Kino kitegeeza ki eri eggwanga Uganda okuba nti Douglas asazeewo okuba nti ayigiriza abaana? Kitegeeza nti tulina abavubuka abalumirirwa Uganda ku mutima, abalumirirwa abavubuka bannaabwe, abalumirirwa Uganda ekulaakulana n'olwekyo yeetaaga kukwatirako bukwatizi so si kumulemesa mu byakola era njagala kusinziira wano kuwole abantu bonna kuyasobola okubaako kyaleeta Purple Clinic Skills Clinic Foundation abeere nga akireeta tukwatireko ku Douglas Lwanga bambi ne banne okwongera okutendeka abavubuka bano mu bintu bingi. Yes. Kale bonna abaana babuulire ekirungi ekiri mu kuyiga ne skills clinic. Ekirungi ekiri mu kuyiga skills zino nti ovaawo ng'olina omulimu gw'omu mutwe gw'osobola okwekoleranga gwe osobola okudesigninga website osobola okukola ebintu byonna ebiri ku computer osobola okukozesa tabs osobola okukwata videos osobola okukola content bingi nnyo ndabyeko bakery abaana ba displays wano bakoze cakes abaana bakoze liquid soap bakola paper bags ebintu bingi nnyo kitegeeza nti obanga omaze okuyiga ebintu bino ne bw'oba oli wakaawo osobola okubikolerawo katonda bana kugenda walla wonna so ofuuka job creator than a job seeker kitegeeza nti bw'okiteekamu amaanyi osobola okwekolera omulimu gwo ate n'otandika n'okuwa abalala omulimu ekyoganda kyetaaga eggwanga lisobola okubeera nga likulaakulana. Mukama akumpangalize Shamimu. Amiina taata. Abana bagraduating. Kutegeza kyamaanyi Thank you.